RA 039 35 58 6 Corporal Mujuni Grace saba afanana Ruiso General Ruiso ayambe abantu banji nyo mcharo panga monansko monange te amanyino kumanya kuja konti wakubanti katibanga deni ngasimuraba ne musaba afanana Ruiso kubantu bozo yamba bonna nange ngatamwabo saba kuyamba bo onyambe ku njamba Isaac Kano yagenda makagange ngamaze kufuna ebizibu nibansa 7 years niva mukomera nisanga makagange nga ibaka kumchara wange namusiga silimu naika kumwana wange myaka 10 namusiga silimu baliyo babona muchara yagona daru sina sente sina n'ekikumi n'ekimu sina byambe n'obumu nimukayumba nonya namaze gokunya sigaraba embera yampisukwako so saba afandira Ruiso obuyambi bwo nange mboyambi nange ngatemu abo obuyambi bwonyambi okwateko oyo musajja wabona ngo mpite mfuruso okufuna justice kubanga abantu banji nnyo boyambi afandira Ruiso nkumanyi nkuulira kusoma papala za mawulire nkutegeera baba fena mu nsikonga tulifenenga ndi kadogo zinali ndete matoke ndeta mugogo ndeta biche ebyo byonna neera bakadogo watuse omusirikale wo Sebalwanyi eyalwanira eggwanga lino banku banesa singa ndwala ne alisira kwenda n'omukono gwange mugura baguno so nsaba buyambi mukama wange afandira Ruiso nsaba buyambi bwo mera message eno bonogira mukama wange nsubira nti mpuru tusungena kuba ne namba yange yesu nga tumaliriza then afandira Ruiso bobo mazoku funa time ompite oyitene Kano Ndiamba Isaac tulabe bonso bokunyamba byambo bange so kuyamba brother wange benina no kulaba makagange no babana ngo busigade kugende musomye busobe kyamane nsabe cyo Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyirize nyumba ne balekanga nawo osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'enusu okubanoonya okumanya ebisingawo. Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. nsanyuse nnyo omukulu okunyaniriza mu studio emabega ko najja kuwano so nasembayo okuva wano ku nsonga yange amanya n'eddoboozi ndi retired Corporal Kadogo Grace freedom fighter abazirwanako naye ndumwa nnyo oba nti nobanga oyina ekintu kyakutukako ensonga endala basobola kuzifaako ne bazigonjoora naye nebuuza nze nganze ensonga zange lwaki tewavayo muntu omu natrisi naye naziyimiriramu nsobola nange okuba nga nfuna justice soko nzizeeyo kemabega kuba nkimanyi nti essaawa eno waliwo atwegaseeko olunaku olwaleero atamanyi na nsonga za Grace nsonga kyezo okutwalisa wamu njagala muna Uganda oyo atulaba olwaleero osooke omuwa ekifaananyi ku ki kye twogerako ku nsonga zange zenjogerako nezali zindeeseko wano nga bemagambye nti ndi retired Corporal Kadogo Grace baframingawo omusango kulwa ku sente zange zinateeka mu magye omukulu omu nazinzijako biyamala okuzinzijako nga nange njaga genda Somalia nange nfune ku sente nzimbe ku nyumba etegerekeka nange ngule ente ngiteeke wali nnyoma amata ndabira abaana bange basome nange mbe bulungi nga Bannayuganda bemukimanyi nti omuntu yenna akola okuba obulungi teri muntu akola abe bubi nnyo naye nateekamu akasente ako ebintu ate nebyenefuulira sente zange ne bazirya so nagezaako nnyo okubanja sente ezo sente zirifukira obuzibu ne baframingawo omusango ogwanteeka mu kkomera lwansiba 7 years ebizira bwe nagezaako okuba nga ngezaako okukubira omukulu omu mu magye bamuyita Kano Ndiamba Isaac he was a brigade commander so omukulu oyo bwe namuyita nga amaze okufuna ebizibu ebyo nga ndowooza ayinza okunyamba ku bizibu nali nfunye n'okunteeka mu kkomera n'okunzija mu kkomera ate ekyakola yatukira ku famire yange so byebizibu byembadde njogerako nti ebizibu byantukako nga ndi mu kkomera nibituuka ne ku famire yange neggwawo neesanyaawo complete and also
era wendi nava mukomera nga setegeera nga ningo mulalo of course mumanya mu emyaka musanvu kintu kyangu nava mukomera osanga family ere esase gwera kutuuka waka mukazi mulwadde ntanga munange musajja yali mukwano gwo yajja mu maka gano namulaba ng'omuyamba sobola kunyamba naye nagenda okulengera ate byagenzemu byali birala tutuuse wala musajja namwebakako namuteeka ku pisto namuteekamu obulwadde namaloza aids ebaluwa nziina after that nayebaka ku mwana we usagala kugenda mu family yange kubanga bwengenda empuli ennaku ate enyongera bwenge zininga adda obanga onziza iruzira so bonna ebyeruzira ebintu bitakutukwatako mu mpolampola nga ntaga kufuna justice omusajja oyo yatuuka atya kutuuka maka gange n'okukola ebintu ebyo bwengezaako kubigendamu abakulu batandika okunsereteninga bubi nnyo tuuka wano deno at least mukulu omu bamuyita General Ngina eyanyamba nasindika musemwayi bentuuka musemwayi nebamuwandikira Samon nebamuyita musemwayi nebamuyita musemwayi nasooka nayegaana nebampa ne transport nintuma family yange nejja batuukaawo embuya musemwayi basooka kwegaana abaana bayogera amazima n'omukyala nayogera amazima namuteekako amazima ageeweresi n'alyoka nebamugamba unaenda kutoa viatu kitegeeza nti ogenda kujja mu ngato so oli chini ya ulinzi nakkiriza embeera eyaliwo nti yagikola so asaba okusonyiyibwa oba okutuula tubimale kitaka kitegeeza reconciliation mukanye tukanye tutuula ntukanya bwetukanya n'oyo omusajja neewuunya abakulu b'amagye meeting gye twatuulamu yali ekulemberwa bamuyita Kano Lumumba yali chairman wa that meeting mwalimu Major Sengenyuva mwalimu Lieutenant List yali akwata minutes so bweyamala okukkiriza naye committing himself Ndiamba Isaac I committed myself kusasula sente eziragenda kulabirira abalwadde kusasula kulabirira maka ge natuusamu ebizibu bino $3,500,000 nababuuza ekibuuzo nti $3,500,000 Junior Sirimu so yagenda ogiteekawo $3,000,000 mwali mumaze okukanya nti zaabakuwa no yagamba kasooka sasuleko tetwakanya kubanga tosobola kufuna of course sirimu tewonya naye twakanya nti ajja kubalabirira sente bwana bafunyeyo aleete kasente tabirira obulwadde byakubanga amaka gange gagwawo completely nga sina kyendina so omusajja bwamala nimbagamba nti kati anyway menamala okubabuuza nti $3,500,000 gyowonya sirimu ne bangamba tewonya sirimu naye osobola kutandikirawo kubanga wakava mukomera so bwezitandikira okugulako ddagala nogulako obumeremere mukene n'obulala busobola kuba beesabesaawo then ebisigadde bijja kujja luvannyuma nze kinali njagala nganze ng'omugezi nali njagala akomenti bampandikira akawandiko konna akagamba nti kino ekintu nakikola indeed yakikola naye committing himself nasayininga nateekako enamba yamanyage nateekako eranka ye nateekako amanya g'essimu nekyema nawandikako ne abali batudde mu meeting bana basayiningako ne bampa ekipapula ekyo ne bagamba esente agenda kuzeeta muzimayi naye bukyatukola that agreement oba that commitment tana kyeyali yakoze bwemukubira esimu nakubira yali chairman nagamba agenda mini nagamba mukubiri namukubira Kano Ndiamba Isaac nagamba usirudi kunusumbua na utakuja kupata shida kwa dunia hii. Hicho kigambo kitegeeza nti nja kufuna obuzibu mu nsi muno. Agamba nze natandika kunsereteninga ningenda ku police yentunga amanyi reportinga nabanga mu bisatu tumutya kwanga musajja we wafe mukyalo eyo nabanga musajja tumutya tuyana kya kumukolera so genda wala DC binagenda wala DC bali bamuyita by that time yali Mbabazi kataliwa vitu wakiso wakiso nagamba omusajja oyo nange mutya kwanga musirikale ate nawe oli musirikale munne so kyengeno kuyamba kungenda kuwa namba ya Fani Mbadi Mbasu Mbadi omukubira esimu asobola kuyamba ku nsonga eyo naye nze sinakyo omusajja kyakumukola kubanga ne mukyalo muno omusajja tumutya atutiisatiisa naffe tumutya ba RDC n'aba poliisi bona so ngenda kwenamba enamba byajimpa ninjikuira Fani Mbadi Afande Mbadi nangamba kibuuzo kyangamba nkulaga kino message yegenda kona Uganda ni wa CDF mwenyini Afande General Kinorugaba Mhozi bwana kubira Afande Mbadi kibuuzo kigambo kiyambuza yanga nti how did you get that number nimugamba RDC yajimpade mukama wange nangamba mbunze ndi junior sina kumukubira simu ninewunya abakuru b'amagye beyisaba beberezo zetuyitamu n'abasikara baje bayitamu anyway nimugamba kakati mukama wange manesa kubiyambo nango babugo
ugambi yanyamba ya deputy we bamwita general Ngina ya kubisimu simwa inampandikira n'ibaruwa ingena msimwa ratuka msimwa then kwe kuandika samoni nabayita umusaje uyu Canon Yamba Isaac bamara kumuyita naturao na committing himself ugena kunsasura sente izo okura barabara abarade bange iyo tuzema biga mukuru kisubinti mbade nkuwa feedback kuba emabiga ko lwachi ati nkomyewo sente ezo zo yazikuwa kaina nasinjire 10 kiyampa so tuse wakati now bwe bamara kukomitinga gundi bamara kuandika indagane agreement eyo ni ngena msemwai bagenda msemwai nabanga magende mu SIB natuka mu SIB nabanga bagenda mu nabanga baja kunkwera after 2 weeks narino kunkwera sumu after 2 weeks sumu tiyajja ni nkomawo ningenda wa CDF yali General Mozi David Mozi kati minister wa internal affairs nina ne barwai nansi ni kwa brigadier Kandu nagena brigadier Kandu nabango bana yenu bagato genda yo nenge ibyo nabiva ku chikungo one Canon Yamba Isaac is a senior na ina musoka maji wakubadikana ina musoka maji because the senior tuye nilo kwa appointment ba mwaranka Canon wati nyondi kopo hakati yagena atunde kizimbe chimtawuni milioni 15 buri unaona agenda nganateka mweseni ningera kutuka ngabanga amatisibo bakubibana isimu toyingira wana so nini unya abakuru bamaje enguzije tugweza ko president Museveni jageza ko kurwanyisa ni government jete ko jibateko kogera ko tujwanyise kwe kurwanyisa nguzoko nibiyisobera nizira yo urada yo ningeza ko ni nkoma ko wa general brigadier general Gumayo kato kwa general Gumayo yanga bugambi genda bakwemere mu mukantini wamara kuriyemere nakoma onangamba genda njya kubirisimu ngisente zo Isaac ngazirese dunakoma wo yangamba nti ensonga zo Isaac nzikoyi ngenda kusindika mu arokano mu bamuyita abaho bari mu counter intelligence something like that nasindika yo duyasindika yo napenda bona mukuru umusajjo nagasiri mwagenze bweru njya kukubira ngankomewe urakoma umusajjo ni mukuru simu nagama jangu tubara sina sente sina mulimo sina transport mukazi yarwara embera mbinyo makagagwa ugasasika nenga abantambuza up and down wengera turi nawo dakosi nyo mutwaro newe njogera mukuru kisubibona wenzize kati nina sijiri kumunsawo kandi je kuragenda na Uganda barabe nsigaza musa 10 nzentamza kigere yemvude 10 runo wensigaza se urabi umusajjo muna Uganda ina sijiri kumunsawo yafuna ibizibu gwe baje mu maje ngatuba musasura na kumusasura Canon Yamba Isaac arengera family yange najirwazo urwade negwawo nga mu UPDF Act matika ga UPDF Act gagamanti senior officer boyagara muka junior officer bakutika karaba niti baneki bari bamukuzi up to now bana genda kumusajjo we bamwitabaho nyimukurisu mnaga jangwe mbuya ningena mbuya msemwayi bena natuna sawa atuke sawa nyaza msana mpaka sawa 12 nga sinywe de mazi sinywe de na kasoda sinywe de na mmere nandika mu office nakwate kubona agenda bina mukurisu mnagamba custom pade statement funa jogenda can you imagine so wacha abasajja bayisabwe bati wagenda mu maje basine officer mu maje bambisabwe bati ngatari mu rwanyi wa ngatari mu rwanyi ngatari comrade ngatari musirikare ngabo bambisabwe bati kakati nebuza ubajisabwe bati musirikare munabwe kati batuka ku civilian cyekidako nagamba funa ugenda nagamba funa jogenda ninga nifuna umusajja omurago nafuna civilian ni mbuli nakuze yange nakwate mtari 5 nakwate mtari 3 najimba nikwata basi nzire wa fentunga so na de ntunga mu msajja nimukurisu bucyankubi simu takubanga takwatanga sumu yange nayo ndaringena nisinga nafane ruguma ni mugama mukama ngane kusaba kunamba yesimu then njya kubira ndabintu banga go ntusiza wana wentusi ekigamo kiyanzira mu fane ruguma yangamba sija kuwa sumu yange utakuja kunusumbua na mambo zako na Isaac na hiyo nyanyo umusajja ngambode kigambe ekyo kati umusajja banamukurisu sumu nakoma mu office ye oyugwe ngamba kano akura counter intelligence nakwate simu nakubira Yamba Isaac bamukubira simu ngambuza ku nsonga zange Canon Yamba Isaac akigamo cyama aramuretse kuyisho umusajja we we baraba ensonga ngaze maje mazibu nyonyonyo nakuno nese kujya konti CDF General Mozi ajo gatereza muna inga food complete tecyari buteri mutogo no gurugura bikaburungi buri waraga bakugira bati bakuzabuza bakugira bati bakujya kubanga bakuteka enkokora tebagara utusensonga yo
gyeino okugenda balina sente bavuga za Land Cruiser balina bicycle balina bomb balina launcher rockets balina RPG n'ebyo byonna mu nsi muno byabwerere. There is time mubuze sura 3 musavuga buli kimu kyona kina time yakyo kino budde bwakyo uyizo kwangora emotoko gipakize nenga bakubye bomu awotudde ba mu hoteli ba mu canteen emotoko girekawo n'ebigeno zamza n'ebigeno utere so bera musajja byamukubira isimu namukubira isimu namugamba nti sebo Ndiamba Isaac ensonga za Corporal Rizadi Corporal Grace Kadogo ensonga zizatukawo yanga yamugamba nti usuluje kunipigia simu omusajja yangambira nti ngenda kutemera pass nkubire ADC MA wa CDF mkutware wa Jeno Muzi bitabyaga omusajja genda kumuhandolinga mu nsonga enkulu endese wano mamisui nasinera omusajja barabinga ebintu bibi nyongo ali indiscipline bamutade mu retirement bagenda kumutaringa mugo musanvu ali mu retirement agenda kutaringa naye agenda kutaringa ensonga zange mumajenga tumaze kusolvinga katumumutada gende ebyange bigenze biti abana baganda batuliza sawa na Uganda batuliza nze sawa yandi kuva ku His Excellency Yoweri Kaguta Museveni CDF Deputy CDF afande Kiding nsaba afando to ageze mu director wa intelligence musima ikatatu semu umpya panga afande birungi bamujamu nasaba kuraba birungi ne bamunyima ko bulitere lwaki njogera cyecho banayigana nga mumpuli mukuru kisubi omuntu ozo kutula mu ntebe n'oluza nti gwe toliva mu ntebe nederiz wali obudde buli kimu kyakyo tamya kyo just gulinda time time etuuka ova mu ntebe n'ogenda baromala n'atuulamu kansaba afande oto mupya agenze mu director wa CMI naye nsaba buyambi bwe nsaba speaker nsaba mama nabanja majegere prime minister nsaba anyway yaso kunyamba so nkwaza mu nsonga zange zino Ndiamba Isaac amaka ganje agagwawo naye nsobola kufuna justice nako muntu wabana nsobola kuba bulungi yensonga nesifano mukama ngubuza nti ensonga kulese nsonga kye kulese so tebinatambula tibina wonna wituuse mukama wange kubanga wonna wendaga dawano endagano zina agreement ziyakora zina nakwata urupapara nawandika himself naye commenting angena kusaswa sente bwezi okusinzira makaga g'omusajja genakora omuseke genagwena tusako obulabe bwa makaga genataminga marawo naye sina wentuka kubanga buli arabe ebaruwa yange ebaruwa jam photocopy mpa photocopy nja kukora enamba yange yesumu 0780560654 0 atano mukaga 0 atano munya sigade ndi retired corporal Kadogo Mujuni Grace comrade yazirwanako okay ngama bampero musa Gwanonye essomero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school.